Kale mukulikeyo nnyo mukumulako okwo tukyagenda mu maaso ne NTV akawungeezi nga tukyali mu ngeri aba NRM gye bakuttemu okulonda kwabwe olwaleero. Njagala tugende Entebbe ewa Ivan Walunyolo naye ayongera okutusiigira ekifaananyi ku mbeera nga bwe badde mu bitundu eby'Entebbe. Ivan Sebo. Well, Annual ng'oggyeko ebibadde mu bitundu ebyenjawulo kyetumanyi bulungi nnyo nti n'Entebbe ebadde kimu ku bifo by'ebitundu ebibadde bigenda mu maaso n'okubeera nti bironda meeya anakiikirira ekibuga kino oba ekitundu kino kyetwandibadde tugamba nti nga lumu mu Julayi kyandibadde kibuga naye kuba nti ekyo tekinaba kubeera pronounced oba okubeera nti kirangirirwa naye kyengezaako okugamba nti abantu basatu be babadde beegwanyiza ekifo kino oba kkaadi ya NRM okubeera nti basobola kulondebwa oba omu ku bo okubeera nti akiikirira Entebbe ku ludda olwa NRM. So akugamba nti Habib Kashiringi abadde omu ku abo, kubaddeko Mike Mutebi nga y'omu ku abo abadde beegwanyiza ate kkaadi eno saako Fabrice Rulinda ate ng'eno yabadde meeya. Fabrice Rulinda tumanyi bulungi nti mu kalulu kali akagwa omwobo omwaka oguwedde mu 2021 yakubwa akalulu ku kkaadi eno n'abeera ng'akomawo nga independent ate n'asobola okubeera nti akawangula naye kulo n'akomyewo naye byensobola kugamba nti wetwogerera Fabrice Rulinda bamaze omulangirira ng'oli awangudde okubeera nti kiikirira oba okukwata kkaadi ya NRM okubeera nti yeesimbawo mu kalulu kabona. Jasi bitonotono nti Fabrice Rulinda asobodde okufuna obululu 458 n'addirirwa Mike Mutebi ng'afunye 10755 saako Habib Kashiringi n'abeera ng'afuna obululu 56 naye bino byonna of course bimaze okukakasibwa Electoral Commission oba ya NRM okubeera nti babaze obululu bwonna obubadde bukubibwa. Kyo kimanyi bulungi nnyo okusinziira ku kkaadi ya NRM nti Entebbe erina abalonzi abali eyo mu mitwalo 2 n'egigwamu naye bw'otunuulira nti abantu abafulumye oba abavuddeyo leero okubeera nti balonda meeya w'Entebbe babadde batono nnyo kuba bw'ogatta bano abantu tewaliiwo bululu bwonna bwe wandigambye nti bwayonoonese oba wano yatiikinze n'atiikinga n'oli naye abavuddeyo okulonda wandigamba nti abavuddeyo okulonda ku luno olw'okulwala babadde batono nnyo. Entebbe nga bw'ogitunuulira nnyo nti yeetaaga omuntu avaayo n'eddoboozi erimu era mbadde njogerako ne Fabrice Rulinda nga bamaze okumuwangula bamaze okuwangula nemubuuza kiki lwaki yeegwanyiza Entebbe mulundi ogwokubiri. Avuddeyo nagamba nti no Entebbe ng'ekibuga ekyasooka mu Uganda kyandibadde kyakulabirako eri ebibuga ebirala nga bw'olaba nti Uganda evaayo okutondawo ebibuga Fort Portal n'ewalala naye oli agamba nti Entebbe yandibadde ekyokulabirako kubanga kyekyali ekibuga ekisookera ddala. Ne Fabrice Rulinda akutte kkaadi ya NRM ate okufuna kkaadi ya NRM mu maaso awo alina abantu abalala bagenda okubeera nti avuganya nabo mu bo mwe muli of course oludda oluvuganya mulimu of course abantu ababaddewo neera nga bavuganya kati kyewandibadde wekubyamu tokintu kubeera nti Entebbe enasigaza kino ekifo Entebbe oba enagenda ku ludda oluvuganya naye mu maaso awo ngenda kubanga njogerako naye atusigire kino ekifaananyi kubanga abantu abamu bavuddeyo naye okuwakanya nga bw'omanyi nti oludda oluvuganya naye lulina amaanyi ag'enjawulo lwe gateeka mu Entebbe okubeera nti gavuganya. Ngenda kubanga njogerako ne Fabrice atubulira lwaki naye tewabaddewo akavuyo konna mu Entebbe ng'ogyeko ebitundu ebirala tewabaddewo kukubaganya tewabaddewo ko buli omu agamba nti kyo kituufu nti Fabrice kana akalulu akawangudde. Simanyi oba wanavaayo omuntu yenna agenda okwemulugunya okulaba nti oba akalulu tekagenze bulungi oba kiki ekyo tunakitegeera luvannyuma naye kyesobola kugamba kati nti Fabrice Rulinda yasobodde okubeera nti afuna kkaadi eno. Mu maaso awo mu mawulire gaffe ag'oluzungu nsuubira okujja ne Fabrice Rulinda atubulira ekituufu kyennyini lwaki yeegwanyiza kino ekifo omulundi omulala naye byensobola okugamba Ivan sina kyensobola kubuuza kubanga ebisinga obungi byonna obyogedde naye tujja kukuddira mu mawulire gaffe